Nzikiriza nkubuzeeko wasiza otya kulika obukedde oba bali kulabika nti natera ogenda maaso n'okukumira ku Projourn Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusabe ogende maaso okikole mu bwangu nnyo tusobole nate okutuusako amalole gaffe agabeera gakagwawo mu bulambalamba gwe eyeekumite e Dubai ekate Saudi Arabia ebare yonna gy'osinza okulabika nti weekumite ku Projourn Media TV webale nnyo webalire ddala naawe ayina ky'okola okusabira okulabika nti obulamu bugenda maaso kansabe Katonda emirimu gy'emikono gye agende maaso n'okulabika nti natera agizigabirira atera agazie ensalusaluso akuwe n'omukisa n'olunaku olwaleero luno nga gwamuyika nnyo ddala. Yate United States of America yavuddeyo netwala omwaganyo okulabika nti nateera nayo eyozaayoza abo abageze maaso n'okulabika nti bawona okulabika nti batibwa bbomu ateera netegeeza nti katubasabire basobola okulabika nti nateera bawona kubanga embeera yaabwe negibategeezako olunaku lweggulo nenkugamba nti embeera yaabwe teyabadde nnungi embeera yaabwe mbi nnyo naye yo yavuddeyo negamba nti ateera etwala okunyolwa n'okutwala omukisa guno okulabika nti nateera eri wamu enyola wamu n'ezo famire abafiiriddwa ab'eŋŋanda zaabwe n'agamba nti katusabe emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze emikisa kubanga bw'ate nateera Katonda bwe yageze neetegeeza negamba nti bakyakwatagana wamu n'ekyo ekibinja ekigenda maaso n'okulabika nti kiyambako mu kujjanjaba bannayuganda ekya United States saako n'okulabika nti bakyagenda maaso n'okulaba nti Uganda eddamu neeterera nefuna embeera ennungi neerekera okulabika nti abantu baayo batulugunyizibwa abantu baayo bafune emirembe n'okulonda okuluŋŋamu kugende maaso nga kubeerayo bwetyo United States bwe yagenze maaso neetegeeza ng'eyitira ku mukutu gumugatta abantu bwetyo bwe yagenze maaso neeyogera ensonga eno negamba nti tebanabivaako bakyabiriko ebyokulabika nti nate tuddamu ne tufuna Uganda empya ne tulabika nti tuddamu tufuna Uganda etebenkedde tulabike nti nate tuddamu ne tufuna Uganda ennungi ennyinyi yasooka n'olw'ensonga United States nayo yavuddeyo bambi teyasiise negamba nti bannange katunyolwe wamu n'abo katukabe wamu n'abo abakaaba kubanga kino si kyakuseka kino kibi nnyo ddala n'abatusizako nnokologolo ne mbategeeza nti bomu yagenze maaso okulabika nti zitulikira mu bitundu eby'e Kampala wanene wennyini awo wennyini ku parliamentary avenue ku kizimbe ekyo ekiriraanye Jubilee Insurance saako ne ku CPS bagite Central Police Station awo wennyini we yagenze okulabika nti etulikira natera zabadde bomu za mirundi ebiri awo wennyini ku Coke Towers we yagenze maaso n'okulabika nti zitulikira mu kiseera ekyo kyennyini era abantu bangi nnyo okusingira ddala abasirikale be bafiiriddwa obulamu bwabwe okusingira ddala n'abasingiddwa ddala okulabika nti natera bakosebwa nabeera babadde nti be basirikale ne tukutuusako ne tukugamba nti abasirikale bafiiriddewo nga babiri mu kiseera ekyo ne tukutegeeza ne tugamba bangi abalala balwadde batwaliddwa twakutuusizako abantu 27 batwaliddwa okulabika nti bafuna obujjanjabi mu ddwaliro mu kiseera ekyo kyennyini ku Mulago Referral Hospital mu kiseera ekyo bomu yageze maaso okulabika nti ebwatukira twagenze nate ne tukola okunoonyereza okw'amaanyi kwagenda okulabika nateera nkutuusaako mu kaseera katono nnyo kotasanye kulabika nti nateera osubwa wabula kyenyiza okugamba enkyalunaku lwaleero nti UN United States of America nayo yavuddeyo netwala nelumirwa wamu n'abo abalumiddwa negamba nti n'abo abafudde katusabe mukama Katonda emyoyo gyabwe agende maaso ng'agiramuza kisanja kuba nateera nkomawo katono nnyo kamalosi okugenda nnyo akutenda otamazzi kanzije kati tovaako ku Projourn Media TV kanzije.